naye gwe mukwano password y'essimu eyinza okujja ku bwoja wotenge essimu ogiraba abantu beegumeza nava kusimira omusajja naye ng'obwongo kwe buba okitegeera zinava kusimira omukazi naye ng'obwongo kwe bukola ki ng'oyagala buzibu bujja essimu evuge nga yo yevuga ogikwata nabwe oyogenda muntu mulala nga si bana batukwana n'ogikwata nteeka ku ssimu halo anavudde saa 3 Odagamba yogera ebyatuka obudde wule eddoboozi va mu kisenge yogera ebyatuka nokalaba obujja yogera ebyatuka naye nga gwolina muntu mulala nnyo na bizinesi ndala nnyo kati essimu nazo esonyiwa nziro okuuma obufumbo obubere bwa mirembe essimu ebeeremu password essimu talina kuva mu password tokola nsobi mukwama wange tokola nsobi mukyala ali eyo kubanga abasajja bamanya betufuna abamu oyo mwade simu ya kutambuza mmere kuwa mmere natako oba atako esimu eri munda speaker we koza mbu oli wakabi nnyo oli mutuukirivu hani esimu emmere kati wagirese toso akijja mu mister lwaki akuyise hani kumbe lugezigezi lw'abaana batuwa emmere oba kitegeera kyoyokedde nkijjukidde waliwo yakinkola omwana akuyita sweet nga wallahi mukwano gwo akafumbo ne kafa koze ngo okubirira ebbanga kafiira mukada kiki Teddy nkutumiddeko oli otya mugamba ki Teddy yakasindika Teddy yakasindika oyo Teddy gola bayine fujjo Teddy yakasindika wakati ojukiddeko Teddy yakuyita so tate mirimu nga tokyaleeta nga banna kabaka baddemu ate ogwakuwebaka nga no nonsense oba teri kulya mmere weekend nga n'essimu eriko Teddy gwosaga n'ensi eno naye nga tuba twakayogera nagamba waayi tebakukuba migo nze mbuza mirimu nkugambye ogwo wuuna buwunyi ng'oli mu nnyumba wuuna bibyo kwata essimu nga teriko nakukubidde gwe wuuna nakubiddeko dda nga tonnatuuka nga essimu eri ku mpewo tolina gw'okubira ogikutte okankanga ojja kuyo eddoboozi erinaava eyo gy'onaaba tomanyi ezo essimu zo zikwatirenga ebweru tiri mu kusaala oleka essimu zo zikwatirenga ebweru nze sina ganjira lweje lw'amazzi abakazi mbatya ezo essimu zo zikwatirenga eri ebweru genda owunirenga eri ebweru genda fuluma ennyumba ffe tulina bize naye nga mutuufu essimu eri ku mpewo tewali yakubye nomanya nti baba liri ku level ki ogenda osembeza level kwe lituuse n'ogamba wano wootuuse kati ntegeddewo katonda yakola ebboba tebalituma action zitandikirawo waawo mu nfu gwogamba nze ngambirawo omwana munziguleo garagi nfulume nze munjagala munda anti ofuluma ozikubira ebweru wezina gwojja kudda mu awo ndowooza ogenda sulayo ate ayamba alina bukodyo ategera abategezi nti n'ogenda mumugwamu oba na girlfriend we amukubidde olumu muli waka natandika omumbejja wali wano akwita amanya gakuza bulaidi gwe atudde awuliriza olumu basimu yampewo omumbejja wali omumbejja afumbira ngende nzikuta otebamugezesa essimu teriiko mpewo musiru tasobola okukubira mukazi oli namwanira munne maaso avakosi muno omugamba otoddanga muzi okujasa oba akajivako muyafudde mbutaliiko akubye agenze nze kubukira toddanga muzi okunjasa mirago omusajja kandi komanya ompitamusi kandaga okubidde kitegeko gizeeko kamulabe aliwa eno essimu yange nja kukulaga sijja kukulaga alimba abadde ali ku mpewo kati ayagala goofiringa embuno gwoliko omugwoliko kumbe wagwako kumbe wagwako dda naye abasajja mulina mugisi tebasaga mitonde ekisajja tebakivuganya fe tebasanyira ku bwongo naye obwongo bamuli
tweyanze gemwe nabe kubira ku mukutu guno Tronaz Media kwe tuli tusimbudde nga tuli wano kabulijjo tuliwo okubaweereza ebibasanyusa ngandi Tronaz ne MC Zamzam ne wangamba akantu nenza nenkalowooza kantu ki zenkanga bwetondaba olwo omuntu ogamba ekyo n'ogamba alimba era nze nkanga yakugambye nti kanga teyakulimbi ntiisa sitiisa abaana asooka n'akola mwanaga musobola ng'asobola n'olinga atabadde akutte omuguwa ampuba buubi musobola olaba ninga muguwa buuzako mulabe wa Tronaz amanya bapita MC Zamzam nga nze senior driver mu kutambuza obutogo wane Nansana katambuza nyumba kuki nyumba ku nyumba abavubuka basiba mu nyumba tu tufuna bufunyi contact w'omufunira akatogo nkatuusaayo naye ofuna katogo kokka ate waliwo ekirala ate ntambuza ki tajja tutandise ntambuza katogo ate abavubuka bazibu aleeta akatogo nti kaleete yingira mu nyumba sina muvubuka yekka wala anti onchokuvuza otandise tuli musawu naye tewewumuza bannange lumu natwalyako omuntu akatogo ngera okyogedde musajja na mukulu naye bano ndooza balinamu ku bulemu kati nga omanya abantu bakulu mugateekawo emmere kati mukuteekawo emmere nayaga ndooza oba aŋŋambe sembera mulema kati oli mulema osobola onza omuntu omulamu kati okuba omugere gumu oba oteekawo mmere nga yabaka omukono baba balina amaanyi emikono gyo giba girimu amaanyi omuntu omulema baiteeka amaanyi gabeera waggulu eno onobeera nga wafu amaanyi gabeera mu mikono nenteekawo emmere nesaba nga amazembe okunkangamu awo antiizingamu awo oba okitegeera kati ezo challenges tuziraba mu mirimu gyaffe bibeeramu byonna ebyo naye oba omanyi kyakututte nti wagenze kukola ki tiwagenze kukola ndi shiwolofu ate neefuula kagamba watambuza obutogo gwe weefuula neefuula tomala gava ino ogamba nti bw'otwalayo okomawo ddayo oluvannyuma kawungezi kubanja omanyi waliwo n'abaana ababaliraawo ntuma mulala nze siddayo badaiva tuli bangi lina n'abaana bagivuga ne bakisaze okukuba okukwata eno ddeeri kabumbi awo wonna awo kyebando ddo tuddo wulya ddo tuddo tubanga abanoonya akalulu naye nga tutambuza ki mmere katogo n'amasimu gabaako kati batukubira leeta emmere wano leeta emmere ku dooni eno leeta emmere wano leeta emmere ku sawuni ewa beti wonna paka kuwulira bubi ndowooza badde weekwasa akaana wakabendi wakakyazize wakatukanjala kaluma kawooza nti kagamba jala ennuma temunaayi wano tetulinawe tuyinza kufuna mmere olimba batwale wazaamuzi restaurant wali Nansana baba balina kufuna emmere kuba essimu bagambe nti owaayi mundeetereyo ku swaani 2 awo bajja zituusa mu ddakiika 2 bulungi nnyo baba bakutuuseeko dda bali badriver gwe gamba kiki kyoyagalirako naye otandika okuwoza omwana w'abendi omulumi enjala oza nti munaaye muno kati mpaka tulina ogenda mu Lubigi ebintu twabigonza ddaffe beera wooli ku basimu emmere kutuukeko mu nfo lwaki ogambye nti nkukyokoza anti otandise gwe nkumanyi oti otandika onkyokoza naye musomu teweewummuza ati neewummuza kiwano nkola bannange twala okwetonda kuno tuli mu bisiibo byonna naye akuba nga era waggumiza nga program wegamba nti wano Tronaz Media wano tukuba ate nga yetugumiza wano tukola bwe tuva wano nonsanga eyo eyawo kati oba muntu mulala ne wano ndi muntu mulala wekiri kiba kitambula bulungi kati bwe tunaabeera mu kusiiba nga tuvena tuli bwe mbolaga enjala kuluma ate n'okuseka kuganye lwaki ombeera musobo musiiga emimwa kati nkolita gikalambale emimwa gikalambale nabona nga abantu bakusobera naye n'oyo naye badde n'ensonga ye abantu balina akamanyiro nkubuulire namusobo ne musiiga n'emimwa tukoye tutya tusiigewa tulina siiga mimwa kubanga gyaffe nze mba nasiibi
kiba kimmala mbasi jaga ategesa kyalo mbusiwukira buli mwako leti wasiwusi bagala mbu ofaanane ekisiibo kyennyini ekyo kyolimu ntosiwukire abantu baleme kwegomba mbuno kiba mwe temulina kontulo n'akasiiwuufu era okayita mwe temulina kontrol n'omuntu omusiiwuufu olaba oyita mulema abasajja bakukola ki tabalina kye bankola naye bazibu nnyo bayireka nkuseseeyo akantu akasesa kamu bannange bantu mmwe mutugjeeko olugambo mu maka gaffe mutugjeeko olugambo mu maka gaffe fumita nze nga sinayogera n'ebintu nnyo bannange nze bampita emusizaamu abammanyi mummanyi nze seekweka siddawo mbuba I pretend nze yenze wemma ndabikawo nti oli mu kutya endabika yange ekutiisa nze wenti wendi oli mu fiya nze ndi mu kafumbo kaŋŋambe nti nze nfumbiddwa mu kafumbo nkayita nakakinaku abamu bakimanyi nkikozesa nnyo nfumbiddwa mu kafumbo k'ekinaku kafumbo kange kakinaku nate kampadde miki emirembe nze nina emirembe n'abagagga gye bakola ki nina emirembe mu kafumbo kange n'abagagga gye batakola ki kati gwe mukwano gwe abeerawo n'otandika okusindikira misita buli kimu kyenkola mukwano omala budde bwo ayogedde kano kabulengane oba wakatuuka misita fata okugamba nti nookoze otatekamu kateeke kano ke mwakoze ne mwami mwabadde mwogera kwani ye mwabadde mu nsonga ki ayongera mu bongezi era ku valentine mukwano oba oyagala misita mulumbe lulwo oba onfuna mulumbe ki mulumbe lulwo nze zaamu njijaamu kubanga oyo omusajja gw'obigamba amanyi n'okusinga wolowooza emyaka gye mmaze naye bwenda kigambo ojja kuzirika kati gwe mulumbe lulwe mupoteze bibyo kati nga nze zamu bankwana kati nga nzira eri nga nzira ku muntu nga mugamba mukazi we ali bikyali bino nze mba njagala musajja mba sagala mukazi we oba onfuna kati gwe oba oyagala musajja gwe oba olumba nze zamu nvaako nesonyiwa mukwano nesonyiwa gwe lumba muntu wo beera naye gomba nze olaba wenfaanana olowooza nti ki mukwano nze wenti wenakula sobola kyuka ate ndi matevu nekyennina oba okitegeera nze koza oba munange nva wamanya nti batujajinga wenakula awaatu nagamba kakyabika oyo ewooyo mukwano ze sirina kyennina katonda aba yakuwa bwinga ofaananawo otyo oba okitegeera kugambidde akafumbo kakinaku naye kampadde miki emirembe naye kagezeeko oba okitegeera naye buli lwatuuka misita nateekamu mbowulirize buli lwatuuka mukwana mmanyi okuteebereza kwange analysis gye nkoze gwakikola oli mukazi mukazi ate badde omanyi ki mukazi vamu ku musajja wa munne okumusindikira obuntu bw'oba olina ekigambo kyogero oba okitegeera mmwe mugere lyammwe badde bamanyi ngenda kyogera nange nkisigaza bannange abantu batumanyiira batumanyi gye nvudde n'akafumbo ako kati gwekola bibi akafumbo tojja kasobola kaleke gwe yiya mukoleka mmwe kaki nakana agenda katumutemeramu akamuwe akakano kange sikavaamu ati ngamba nakana akavidiyo agenda kamutemera byonna nakano kenyina ajja kamusindikira naye gw'osindikira amanyi nosinga w'omanyi buli kyenkola akimanyi tasobola kugamba amanyi n'essaawa zino waali ne kati amanyi ne wendi amanyi musindikireko ne ku bbaluwa gye napositinga oba nfuna bantu bakambwe kati musindikire ne ku bbaluwa tamusindikira bya byokka n'obuuza bw'otuula kakiiko kigwe tuula ku mwami wo nze ndeka nze nvaako alina omwami oyo yenyini owange kireka yewuwe kati ate kati munnange omuntu waggambira mukyalawo kino mukyalawo kiri akola ati oyo musajja mmanyi abakyala muve ku basajja babannamu nkyogedde kyekyo kyenjogedde yamanyi mubaveeko olugambo banne muve ku lugambo tenje ugenda kukutuusa tasobola nze kuntegeerera nnyo muve ku lugambo akimanyi enkuba endongo akimanyi mbeera ku tonazi akimanyi ntambuza emmere naye ye akanya kumbuulira ng'omuntu ng'amanyi nsobola okukyuka naliwo omuntu nga yeye abantu bagamba bebbo kati abantu bagamba yeye nze zamwe nze yeye olwokyenkola nga tekikyakanga muki muntu nti kati examu yoyo ayo yeye era nze nentambula naawe
ngenda nga nkimanyi nti endongo bamamala jijjako mama wayiza mujangu nkuzeeyo wa jangu webale nnyo onnesonyiwanga ng'ekuba omanyanga endongo kegenzeeko kasooke ndi mmere yange mwesonyiwe bwe naggwa nga mugala tugende nkuzeeyo wammwe mu mirembe naye byokutandika okuwoza gundi jangu tugende okitegeera sirina gayomba na muntu toyombanga na muntu okiringa abantu abagenda ku zibiiki ng'okumujja mu mazzi budde mumala kuziba n'agamba nti bamugamba waayo obudde buzibe va mu mazzi naye nga ye akyalaba nti akyasobola naye nga bamala kufuuwa wiso wiso nibagifuwa emirundi ng'esatu naye nga abantu bawulira yeggwe mu ndongo nze ku ndongo balaga nti DJ said thank you and good night awo ne mpulira nti okuddeeka kweku awo ne maato gw'omutambuze guluma madde ne ngamba kati nfudde nzira mu kafumbo nsirayo ntya nzira mu kafumbo ate tojja kutuukawo muno oyingirirewo amisi tasobola kukubuuza ddayo gyova biweddeko nze mukama wange biwedde ennyambo nzigulire oba kitegeera biwedde dijja olamaze tusiibula wali bamanyira wemunyumirwa ennyo mu mayigwa keesa ng'agamba DJ say thank you and good night namutandika okunoonya ebyammwe ne mubijjukira awo ddayo kaddayo mangu speed mamolekadde ddayo mangu nti nina okudda eka ayina engato zange nazimpa ayina essimu nagimpa ayina akatambala nakampa mba nawandagadde edda bwe kimu mba nakisudde edda nze kati otuuka ku lubalaza tuuka ku lubalaza n'otuula era nga wokyogedde kutuulamu awo nosoka nogamba kati ntandise ntya konkona okokwata konkona sawa naffe tulinamu akatengo nogera anaggulawo notoka nogama naye singa agaana okuggulawo okwana emboozi oba ogeze mu mpanvu nyo oyagala kusaka kufiira wano ekyogaana okuggulawo kive nako kuba asobola okugaana okuggulawo nagamba suula ddayo gy'ova ddayo gy'okola ki gy'ova nowegera mugamba mukama wange bikoze eki biri byawedde ndongo ewedde mbadde nkomyewokko wensula oba okitegeera sebo nasooka n'agaana kola owulire embwezi boggola owulire ebikaba ebweru owulira nga owabbi abasalambikiza agenda okukuba walabanga omubbi azze nakuba essasi n'ofa dda kubanga kubamu akafaananyi nyonza omutiitizi waabwe saawa ziri 9 ndi ku lubalaza ovaawa mukama wange biwedde nziguliraawo mukama wange biwedde nziguliraawo bane ziryoka zireeta zigoggola kitege olowooza zirina gwe zigoba kugambe ngo bwe kimala bakituuka ku ggwe essaawa eyo oba tobeera bawalinga endongo kweri mbwe abantu ababeera ebweru naddala obudde obwo bwe butyo buli omu atya munne bwe kiri naye embwa nga zirina gwe zigoba n'akulengera yekkangana buli omu aba atya munne kumbe naye tamanyi tinaawe oli ku bizibu bye webale nnyo okitegeera ekintu ekyo bakuba gwe siddayo iwa sisobola naawe guli muze kiri kitono eri talenti nze kunzeeyo talenti tesobola ginjijamu kati nze ebintu byenkola olwedde mba ndi ku ssente nze mba ngenze kukola ssente mba ngenze kukola ssente zange era mukama wange weewummuzenga tewabaayo bikyamu nobweba zi vidiyo ziraba mazina meerere kusaawa 9 bwe guba gutuse DJ wali bapozi nakali tukarekodingenga kali aka thank you DJ and good night kati awo nomanya nti endongo ekoze eki ebe wedde awo mbanja kujja mbutereevu webe wedde kati bana bakuwa olugambo balukuwa mu nsobi kuba omumanyi taata woba otugamba kudda tuba tetukyasobola kuddayo endongo ebe ewedde basina gyenzira kati tusaba awo tusonyiwengako awo mpola mpola nange ndi muntu ate kyekyo ekitone ekyamuyingiramu akimanyi bwe kimu akimanyi nawe olugambo lunjireko ddala mukwano noonya muntu wo nze nvaako olugambo ono yaleeta obuzibu
agenda ddumu alwadde ng'oli abirabye oba kitegeera Katonda ayagala kuggumiza oba bakita gumite ayongera kuggumiza buggumiza agumitinga ku mwami oli gumitinga bibyo nze kola ki va ku MC zaamu Magombe wuuli eri Magombe amanyi okujjira wuuli eri yetulidde dda mu bibi yavumye dda bafumbi naye nkubuulire omwana mumanyi MC Magombe amanyiira MC Magombe atumanyire naffe n'atumanyiriramu batambuzi b'emmere mbu tetunaaba naye n'okuba ate nga oggumiza n'oga tetunaaba mukwano ku mikolo tetunaaba owalampye nno wafu akantu k'owalampye bafumbi nga tutanaaba tebagenda muwa mmere ku mikolo tajja kuddamu gikombako era olaba nga MC Magombe kulayinidde ebbali tumale okunaaba tujja kuwa nga tunaabye toddamu kulya mmere so tetunaaba ani gwajogoyo MC Magombe ye Magombe gy'abeera banaaba Magombe banaaba tefazi namugambire wale ine mugambo olaba ali abalamu tabafu tewakalabyako ayinza butakuli olaba ali abafu olwo abalamu wobeera ngo sungu nga bungi bawansi eri bogedde katogo ayogedde katogo ana omwana tujooza oyo MC akatogo tetunaaba abafumbi tulumya tulwanira emmere mugipakira mu bikapu nemugiteeka eri awamu obadde watuufu naako okunaaba bamutakubye nnyo naako okunaaba kano ko katunoze MC mukwano tunaaba bannange tunaaba ntekamu n'obuyinifoomu yagambye bwakomawo agenda kwogera mbayagala kwogerako ku ziwooteeri ziloogi abawala bakola mu ziloogi ne ziwooteeri nti bakola ki balina emize ki mizibu badda ku bisenge ne balumika olumikira omuntu baleetera buzibu obuzibu toba ku bo buba kuwona alumika toba kubali abayingidde munda buba kuggwa akola ki bwereetera ebizibu olumika ki mbagamba waliwo yamufuukira ekizibu ng'alumise ye nga oli agenze baalumika MC Magombe ng'ali munda yategeera tati bamulumise oba yalumika yinza okuba yalumika yennyini oyo MC Magombe omulabe edduka nenagamba oyo omuvubuka muntu muzibu nnyo MC Magombe kati yalumika bali ndowooza yafuna results naye omulumbi onoomuwona nga lwaki nedda gw'olumbanga naye simu mwagalamu nagamba mwagalamu nnyo yali yamanya oli ajjalago baddawo ne basekaseka nze n'empinja zimupakirawo Ajala yamulumba 15,900 Ajala n'agamba nedda baaba ondete onsusseeko ng'amususseeko nze mpakya n'empina nti naye ng'abasajja emusizaamu tabalinaamu kalungi konna ab'eŋŋambo nammwe abalumbi abagambe mwetereze okumanya nga basajja bazibu nnyo kati olaba ono omuvubuka wa romantic bamuyita Morris Jordans wa romantic ate bamutwalako omukazi mu by'ekisiru awo nakitegeeza nti abasajja bazibu nnyo kubanga omukyalo oyo yali wuwe yamwanjula omukazi bwenzi si bwenzi oyo bagola si bwenzi omuntu yenna walaba batamuka vaawo wotafuna okolawo ki wotafuna okolawo ki gwasifunawo oyitamu bagola agenda okulanga Morris takola ki tamuka naye okimanyi mugenda kukozesa obwenzi si bwenzi nga mukozesanga advantage yogamba abasajja si bwenzi omwana bagola yazala omwana oyo omwana afuuse omwana ku TikTok okwo omwana afuuse omwana bamuyita Alec n'amanya agamu tugamanyi ga luzungu nnyo lyogera owulire Alec social media egenda kubonoona bamumanya mugajja wakati omwana oyo afuuse omwana oyo abantu bali ku TikTok okwo buli mwageya bibye omwana wa Morris omwana wa Katongole omwana wa Morris omwana wani oba kitegeera bannange omwana w'oyo omuntu gwe yabakoze eki gwe yabalaze omwana w'abagola w'oyo omuntu gwe yabalaze kubanga nange naliwo ng'omujulizi bagola funa essanyu nga w'olyagala
funa kola ekyo kuwachi emirembe kama mwanira mu bwenzi asi bwenzi omuntu omukazi alina okugenda wala banga wakola ki ayende goba kirabanga bwenzi bayiza bwenzi tewuliko na miggo batugamba nusu bibiri tawulira onanga yagamba omwezi muli bantu bakulu kitegeeza sibu temuli baana bato kati mwekuta ate obana bwenzi kamale nobba wabulamu bannange kuba kwagalana omuntu omukulu n'omuntu omukulu mba mwesiimi oba mwesiimi mbo temuli kukyoloka bwenzi sewa bwenzi mba mwesiimi mwe mwesiima nemigenda nemikola ebyammwe bwe bakola ebyabwe ne bivaamu omwana waabwe essaawa eno yamufudde kyali ssente zitokomoka butokomosi oli abamuleseko ki aliwa ono Morisi Morisi yali tamuka amazima ga mazima yali tamuka ate nga kyekana yeye ayika alina bye yamuzuulamu ng'omuntu nenga naye tata wa mwana we kuba mwinamu omwana Satrina amwinamu Satrina oli yamuzaddemu Alec oba kitegeera wala okumanya nga ssente basente omwana yakoze birthday yes it is a birthday at 4 months kigambibwa abakazi bakozesa advantage yogamba abasajja bazibu olw'okuba ayina gwafunye yamuteekamu omusimbi ye n'alowooza nti kyakuvumirira basajja olina byovaako ebyemmaka tebabikola ki tebabitottola naye waliwo buli muntu alina bwasinzira okukola kintu kyayagala okukola tajja kuveera gaiba mitonazi amaka ge ngaliwo gati nedda ojja kulaba enkya nga katabo akapande kasoma magye oba kitegeera ogenda kulaba enkya akapande kasoma ki magye nga magye gayingiddewo dda nze nagenda ku mukolo neŋŋamba kikino zisedde nga siziraba nkezi weeba omwana neŋŋamba kikino kyendaba wano oba kitegeera soja bagaje batenga ne sente bazina oguminde soja talina sente mwavu nakamanyiro kwatadde oba kitegeera nakamanyiro kwatadde abasabavu tebabe n'okwagala babalina abakyala naye ate otega nti oli mwavu banegondako nzikirize by'okola gondako ye ogenze mu kwenda okomewo ngambe kulikayo mbasigaze mu kwenda mweyagala mutegeera okatuwa bwenzi mweyagala mutegeera akantu akoma akwata bintu obwenzi mweyagala mutegeera era nga abagamba nusu bibiri ogenda bisasulawo singa mwannyoko awasa omukyala mukyala ngambe nga akolera nga Kyengera mubeera Bulenga omukyala oyo nga wagenda kola kati akawungeezi waliwo emotoka emukomyawo nekyukiraawo n'avaamu neddayo nobanga wazze kukyala waka n'okiraba ennaku nga 2-3 kati zemba nina bujulizi kinti bbaawe emmotoka kyeyo emukomyawo emmotoka yamanyi mukwano gwasobola omuvuga kofa tuvuga naawe katuka tuvuga nko mmotoka yeeyo bwabeera mukwano gwo mama tonazika nkubuuze tosobola kunteeka mmotoka yo n'omuvuga n'ontwala buli nnaku ng'osulanga bwa gye nsula nkutuusa naye manyi kye nina okukola ng'amanyi nti ndi mu layini entuufu bwe ntuuka bw'ovaamu kubuuza mukulu mwali nti tabaawo ali ku mulimu kati singa aba waali era mugambye nti omwami Tronas kimala tebulina kuyakuza nti ye bakazi si kyekyo bintu mwami Tronas mwabikwata bubi baabikwata bubi abantuma babikwata bubi babikwata bubi osobola n'okubeera n'omuntu nebbanga nga oli naye nga bamupepera naye nga tawina kyagenze mu maaso naye nga alina okuvugako okuleeta naye yo omulabi togenda mugana nti kugamba buno bwenzi buli wano mbu waliwo abakazi abakalu nga yewadde ng'amwagala ate ye mubisi yatya omukalu yatya n'omubisi yatya mubisi ye nakibotte omukalu yayogera mazima nnyonnyola waliwo abakazi abakalu omukalu n'akola atya ng'akimanyi nti ali ku bwenzi kwatudde ate omubisi nga oli musajja amuleeta n'akyukira naawati n'agenda omusajja n'amugambako naye onaakuza nga simumanyi kubanga bw'aba akimanyi wendi mutuufu yandivuddemu n'agamba waayi sibeera no ssebo muli muti eyo waba alaba nga kimunyuza nnyo omusajja oyo adi ajja amukomyewo jangu ng'omunone gwe jangu mukazi we omunone ku mulimu gy'akolera byebyo ate byebyo jangu oba bulya nga okikuusiza bubi nnyo mukazi wange bamukomyawo saawa eziti kwata boda kwata emmotoka kwata kyolina kyonna bakagaali genda ku mulimu okole ki omunone opaakingawo mugambe kiwedde linnya tugende
Wato kisobola tuuza Waloseka yagambye nti ngenda ntereera nange yagambye abakazi wadde mukyalawo gwe ngamba gwe wadde mukyalawo ekitone nnyo ina abasajja bameka bana yagambye bana kapona agamba hajo tukoze oti kubanga nogamba nange ekitone nnyo ayina bana ate yo musajja tebalina ekitone nnyo tebalina nawulya engeri gy'okyogeramu nakugamba wulya engeri gy'okyogeramu wonna tebalina omukazi oba alina bana gwina mameka mmwe sijja nakutega nti gwe kati gwe poyitingamu olabanga agamba tebalina nange nsinzira okuko be baŋŋamba kati omukyala aba alina bana mukwano gumwe mba na 10 mwe muli head ebigere nga 10 mu maaso maama babenkana gwe omukyala aba alina bana ng'onaawe babaze nti bana nga aji we yagambye aji alina bameka ate yagambye mbusebo gwobeera tobamanyi naye ng'abantu bobeera nabo ku kitundu oba bobeera nabo mu community nga babamanyi ama oyo gundi yamwaga era naawe wenyini b'oyina baba bamanyi bwenyini era awo baba balina naawe nga woogamba nsi naawe wagira obwenzi oba bukuwa emirembe oba bukuwa ki emirembe oba bukuwa emirembe obwenzi mbuwagira ate kati ŋŋambe ki muba bantu bakulu abakazi muve ku bwenzi mufumbe mu bufumbo abakazi abafumbo benzi nnyo batunulira nze nedda abasajja bantuma abasajja bantuukirira ate abasajja bafumbo abasajja bafumbo omuntu omuyimba olimba walukaga n'agamba simanya lodge zijjudde baki akeba kubo kamanyi bakayita batya akayimba ako lodge zijjudde bantu baki kitegeeza mufumbo ayenda kumuki ku mufumbo abafumbo babiri bonna beyendako naye abantu bwe mbasanga bamba kandi n'obakolera ki mbabuuza kimu mukola obadde oyagala omufumbo ayende kwani lwaki oyenda nga mufumbo kati omukyala oyo mwenzi nga okyogedde nti omusajja omwenzi ayenze kwani ezo side bbiri zonna ziri iko ezo side bbiri ziraba edduka omwami n'omukyala kati nze emusiza mwemba ndi mukwenda mba nyenze kwani mba nyenze kwani kyoba osooka okunziramu mba nyenze ku mufumbo munnange si we kiba simanyi tomanyi otya si gwe abimbuuza oba oyenze ku mufumbo munno muba bantu bakulu mwenna oba okitegeera abakazi nze bannange nomanyi abantu njagala abali eyo mulabe wa Tunazi Media temulobantuma butumi abantu bantuukira ne baŋŋamba bannange tuyambe oyogere ku nsonga eno emusizzaamu mubuuze kiki ekizibu tutereezeewo mutereeze eki mwe abasajja tebigenda vaayo kuba tebijja ku nnyuma ensitasobola nnyuma owagirira ddala obufumbo bannange ensitasobola nnyuma ng'embeera teriimu ekintu kye wasanga otasobola kijja obwenzi bwava dda nze nagamba dda bajjajjaffe bazaala abaana ku banneiba obwenzi kitegeeza ate ab'ennaku zino bataddemu ko ne kafiya abedda tebaatyanga bagamba nti omwana wa wakati watatako nogamba babeeranga mu nnyumba ebo bana omwana yavaawo tenamuzaala wali ku neiba oshagala Tunazi bawasanga abakazi bana mu nnyumba emu owulira nakulaga nti abakyala bonna bonna bakola ki abaagala era abalina naye bakulaga nti bukedde ku makya ng'oyo omwana wa wakati mulaba watata gundi toyo omwana mulaba kitegeeza abakyala bedda bakolanga obwenzi ate tebatya n'agenda ewa neiba ne bagenda mu bitooke ne bezaalamu abaana ne bakomawo nakabuto n'abeera nako mu nnyumba yo owulira
katana mu kuzaala abaana ng'owulira nti oyo omwana wa wakati oba oyo omwana asembayo oba oyo omwana asooka wagundi naye nga tavaanko mu bufumbo wadde n'obutanobangako kati obwenzi bwava dda obwenzi buli part of bulamu tebusobola kuggwaawo ate obwenzi sometimes bukulowozesa nti nno okyali muto oba kitegeera bukulimba bukulowozesa ate bukulimba kubanga essaawa buli musajja wakukwanako n'agamba hallo babe owulira nga okyali baby oba onfuna ng'olwo weemuwulira ng'odda buto ofunye akuyita baby si byakuba ebibusana ne mudda mu kuyomba banne obwenzi mbulabanga ebintu ebitaliimu naye obwenzi kintu kikulu nnyo kikuzza kikulirize bana buli omusinja kwogera mwagala wulira owulira nyina kwogera kyemmanyi owulira otokana byana omuntu like ebbanga ly'emyaka ng'etaano gakulabanga kufala nogakange nempitako togenda kuya omwana akuyita hallo bebu nagamba bayogedde ki okitegeera nowulira ng'oli mu nsi ndala naye nga kigambo eki bebu walidde naye tonamulabako naye nga gambe walidde owulira ng'oli mu bulamu bubwo amazima g'ensi bwetyo bwetambula banaye neemuneekaza newemuneegaana neemunagamba emusizamu lwakyayogedde ebintu ebige mazima agali mu nsi amutonaza obeera essimu ye evuga eyo bwetyo essimu nejja negamba hallo handsome kale tokyogera kiviireko ddala tokyogera ndi mubi kimala mwami tonaza omusajja omukazi yakusedda handsome nowekanga nate nawe nomuddamu osobola muddamu nti wangi nnyabo era namugamba wangi beautiful mwenna obulamu ne bukola ki obulamu ne bunyuma ogenda kuddeeka ng'olina ne simayiro nnene nnyo nze kasita okimpita nsooka kulowooza nti kati olowooza nti olina nedda weekaza mwami tonazi biveeko ebyokwekaza this is reality byebiri mu nsi muno betuliko kyova abantu abasinga bagwa mu laavu kyolano black sugar yagudde enkambwe kati manyi oyo omuwala wawulira yagambye gwe newaba olina omwana gwe newava olina ogamba ono musajja wange sibiwulira gwe laavu empyo gimanyi laavu empyo gimanyi kyogatala mukwananko sugar tafunako basajja banjawulo oba kitegeera n'essaawa eno oyo yaliko kyovula ne prima nange muwagira nze ndi timu prima akantu kamukutte nze ndi timu prima kagato ki kagato kamutuuse kaliwa kasita yalabye walinga ebyo bakola bigoye era tebyanyumye nga bwe yayogera namwagadde prima era ebigoye tebyanyumye amazima ga amazima mwabirabyeko budde oluvannyuma ebigoye twabirabye naye temugera tumanyira nnyo mukubanga ki entamu gye wali ofumbyemu tefuuka kitamutamu tekigenda vaawo nti prima yakupromotingira ekivulu nekikwatayo tekigenda kuvaawo oli Jeff yakola ki ate kyali kijja kuddawo George agenda ddeyo abbirire prima musajja musiraamu musajja omusiraamu aba muntu muki oba bulijja muntu mulala mwanza okuba bulijja abbirira era wekiri kagato kano agato kano kamunyiriza kada kayimba kenagamba gundi kayimba nene bakogeddeko ne bakogeddeko bakasuku bakogedde agato tegoyite omubi gwolangira omwana kunze kwafiira prima nagamba nagenjoga bamanyira nze yali mu bufumbo abeeremu agumira embeera erimu buli muntu ekyekintu buli muntu ajja kiroza azirongazi oli mukazi ng'oyagala kafumbo ojja kukatuulamu era ojja kukawulira naye buli kimu ojja kirozaako si buli ssaawa nti bebi nedda kyova yagambye nti wadde ebweru nofuna omwana akuyita sugar mukwano omera amalala sugar nabasuka ayita namuwulira banange waba soka ayita namuwulira kuyitayo sugar n'ogamba sugar banange nyongera okubajjukiza emusima gwe betujja mukuba olubale kamuwulya walekana ekasoke kamuweereza muweereza ejjinja nti nyongera okubajjukiza nti mwenna abalina emikolo mu bitundu by'e Nansana n'emiriraano
Chembade mwagalize mbaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abendi wosanidde okubanga omutwala ku honeymoon ekifo bakiyita kiri kimu kyokka ekipya mu kitundu mu Nansana n'emiriraano abagiyita Golden Route Hotel esangibwa awo wansi wa municipality baneighbor ne kooti y'e Nansana ja kubanga wosanidde okubanga owummulira n'emirembe woogifunira okitegeera ate tekigamba nti bagole bokka ofuna omwana wa mbendi gw'oyita babe kyakugambye babe sugar mutwaleko eyo ayinza n'okwerabira ekkubo erimuze ewaabwe Golden Route Hotel kyekifo kyokka omuntu w'osaanidde okutwala munno mukwano gwo okubeera nga awumulirako awo bembaga abagole mugende mu honeymoon ojja kubanga customer care eri maŋŋa maŋŋa ng'ogifuna bulungi awo basobole kubanga awantu awatali kerere wasirifu munyumya ebintu byammwe pulaani zammwe zimugenda kuzzaako ne zigguka ekifo kiri kimu kyokka genda awo e Nansana bw'otuuka ku poliisi sala ekkubo bw'oba ova mu kibuga bw'oba ova Wakiso tosala kkubo kirira ku municipality wansi awo obadde eri ku Hoima Road nontiso otwala ku poliisi then ku kisaidi ya council kiriramu katini awo ogenda osanga Golden Route Hotel osirike onyumirwe obulamu accommodation man wifi free wifi wekiri ngamba nti njogeranga ate munaye mwabatambuza olugambo lwammwe mujja kutandikirawo nga explaininga nnyo nga ginnyonnyola wali waŋŋaana wali waŋŋaana okunnyonnyola ebifo ebyo nedda toweekooya kwata ekkubo genda ku Golden Hotel naawe ojjumizeeko banno bagambe nti owaaye emusizamuzamu kyebadde ayogera kituufu si byakwogera bwogezi ne mu bikolwa bwebito bibiri obuliri kiriya walla tugende mu maaso tukomye ku basajja obwenzi n'abakyala mbadde nkugamba nti omukyala tasobola kukola bwenzi ku musajja nga naye si mufumbo omufumbo n'omufumbo ebeesanga bakola ki eyo teba era ng'oli mufumbo kasa nange ne mufumbo kakati otwesanga tukola era mbate n'abakazi n'abasajja mbo babikozesa omugamba munaye nze nvaako ndi mufumbo mbe nange ndi mufumbo tebagamba bye bati bagamba ndi mufumbo ate munaye nange bujjo nnunya muki mufumbo bujjo nange nnunya mufumbo sisaagala omuntu nga si mufumbo bamanyi nti obudde bwakudda waka naawe budde bwakudda waka essimu zivuddeko simu zivuddeko oba okitegeera lwaki ngaza tali mufumbo agenda ozinkubira ne ku munane ogweki ab'olugambo mumanyi mukwana mu butwale mugenda kubuweereza mangwa olaba bwe budde bwakomawo kati byebyo byakola esimu kati olwobeera esimu kweri esimu ebeerako ng'ekola emirimu oba okitegeera temugera tumalako mirembe ate buno obulamu simu bwabutuwa togenda kuŋŋaana kugera kyenjagala befuula bakatonda mu bikimu buli kimukwalo naawe oli mwana Adamu naawe oli mwana Adamu ngaffe togenda kudda kufuula mbuno abasajja abameza abakazi b'abannammwe amalala mukomye bw'obanga omanyi oyagadde muko omusajja funawo okomaawo kazi wabendi mulekaddeyo gwenoonya muntu ekisooka bw'omala mumeza amalala singa eri bamufubutulwa ng'obula
obuzo omuliro eberanga emmotoka yakateyaka oyo abeera kataala nze tosobola kunjijja wentudde nze nagamya akafumbo kange kakinako naye sikavaamu kikola ki ate munnaye abakazi tebakyano agamba anti owulira onkooyi gweyitamu gwakoye gwalina oyitamu ate nze ndagewa nze nafumbira amangu kwewonya ebyo byakungamba nti ate fuluma ogende kikyanfumbiza amangu kuteekawo ntegeka oba kitegeera tadde nteeka nkuze nkwidde mu kafumbo kange mbw atayitamu nze ntadde wazaamu waabwe awo wennyini mukwano gwe okoye genda obasako endala nze nesonyiwa genda oyo akuwa olugambo naye abeereko naawe akuwulire muntu mulungi ngaakuli wala buli muntu musembe ojja kumanya obubi bwakola ki walina kundi eyo akabinnya akuli wala oyo yagamba nti abatuli okumpi batwevuma abatuli ewala batuwagala kubanga akuli wala naye muntu mbeereko kumpi oliko muwulire osooka omuwulire oba okitegeera kati tujajinga nga muntu bannange tomumanyi onjajingako ki tomumanyi tontegeera do tujaje pasono tomumanyi n'omujajinga n'omufiirako mu kkuba atambula emusima gombaliwo ati tomumanyi owulira yandibadde kale oyo mulabazaamu yandibadde asoba mu kkalina eri gwe tojagala oyogera ngaani gwe zaamu omulaba yandibadde asula mwere ennyumba gyalimu temusaana gwe tojagala gyosongako tebifaanana babirina ye gwe tojagala lwaki ojagaliza nze zaamu kabulenga ne kugera ngero embwa mmwe leeta wano ebyekisiru kane mutera akamanyiiro tyandiyagalayo oyo omusajja awo nno kapaati kakuyomba katubavume mu sitiiriyo mu full swing musukka oyo omusajja tamusaana oyo omusajja gwalina ali wati ne wati bannange gwe nze nagganako mufuna munone oba oba yali wuwo oba okitegeera onjajinga omumanyi onjogerako nnyo omumanyi tomumanyi ondaba bulayi mu kkubo nga njasama Lwasamiru nze Lwasamiru omumanyi bane mutwaye ngaye mutwala temutumanyi omuntu muyiteko gyebaleko kinyabo gyebaleko emusi gyebaleko mamitonazi sijja kujaja ntonazi nako edduuka eddene werityo nako edduuka eririmu accessorism nako edduuka simanya iriko tanka nako edduuka omumanyi nnyo tojja kuwala mpenga tetakutuuka tebayiyo ate yakusinze aba akoze ki aba yakusinze mubaddemu emifaliso mukyali mukino era emifaliso eri wali waggulu simanya yakola depo ya soda simanya yakola bibye oba okitegeera byonna biki era omusajja oyo omu yalina simanya round and dry cleaning ebujuuko simanya yalina edduuka ly'emifaliso enansana simanya yalina tanka and pipes bikiibwa oyagala kumukira wabukidde mukwano ogenda gwa mu kinnya oveeyo nga tonnatuusa bakujjayo ng'okaze mbu basibye olunnya wali gwolowooza mbu akantu kali kumpi awo kumbe ogenda kubbikira tomanyi abantu bayomba abantu basobola okuyomba bya ddala mutuleke omuntu asobola kuyomba ebya ddala mutuleke ze nnyombera ddala nnyombera ddala nze bamanyi Lwasamiru nnyombera kufa abasajja banange obaka wamwe bumuntu mambutuusa tubatagayo shoma mutonazo gituwe nga tulina MC Magombe kubanga engeri ey'abasajja n'abakazi tasobola kugwa nga sinnamukwatamu muli basajja mmwe mulowooza nti muli bakitalo nnyo nga ye mulowooza temuli bakitalo mukwano temuli bakitalo nga ye mulowooza ffe tubafuula ab'ekitalo ffe tubafuula abaki awo nno songa okubanga okimanyi ffe tubafuula amaanyi gali awo ffe tubafuula ab'ekitalo abasajja ndowooza muwulidde nze mbagembera batuyita na valuable assets. We are the valuable assets. Oba kategera kantu ako. Imagine omwami ogo gwe bakugenda. Negwe sebo nyabo tomeza basikazi bali marara. Imagine omwami gwe yagaide banga nagamba you are a valuable asset. You are the most valuable what? Asset. Nagamba wanji tata. Noza omukazi kasitaka yabe nagamba kampeze video. Gwatuwanira video azirabe mukwano yaziraba datencha wereza tencha nchasindika omuliro. Awulira mukwano nze ndi atenda bona abatumuvudeko tugenda kwogera linnya oba kitegeera boba tokikomeza
nja kwasanguza erinnya jaddiwulira nze sizannya erinnya ndikuweerawo banze kali akafumbo kange ngamba kuteke wuwo onfuna ofune eyo obeereyo sikavaamu I'm not ready wadde okukafuluma nze nakweteekanga nakuvaawo nze wenkutiridde saawa 9 endongo bagizikiza awo nenkalowooza nti nina okudda ewaka nina okukonkona ani oyo naye ng'aggulawo ebimu byakuvumye kakadde ebimu ebiri awo naye nga muli ogamba ojja kuggulawo naye ngaoyogera ebimeka baze gamba ekintu kimu endongo ewedde I want to enter ate wano sivaawo esaawa nokuba pica nga bakubye mundu ofuidde kabalaza agenda kuvayo wawole oba pozi wedde nkulaga nti ntuuse kati ggulawo tunayimalira mu nnyumba nze kati nafuuka mugugugwe nafuuka mugugugwe mamange yandekaawo mamange yali afa yandekaawo nagamba wano awo ale kati saa ino ngamba yafa yagenda kati ate ngendewa nze wange yali afa nga afa era ngambirawo mwami we oyo ye gwe tewakimanyi akimanyi bulungi nti ndi wano era mamange yaŋŋamba nga tannafa njagala kulaba omusajja yakola ki gwo ali naawe mamange ne muleeta ku buko naŋŋamba ngenda bunaabirawa konze gomanyi wadde ozze ku buko kulaba ki era yatuuka nalaba omuntu alina nagamba mukama yeebale okulaba nga nange nina omuntu asobola kubeera n'omwana wange naye baza obuko kuba kimanyi omwana we kati alagewo eddawu liri ku level ndalamu ewe akyakimanyi bambi mamange yaŋŋamba awo yagenda okufa nga ndesaawo sina we ndagera abakazi bagambirewo awo ali redde okufumba nange ndi redde mulinze jangu tubeere mu kafumbo ina fujjo abantu yali eyo nga redde okufumba ne MC Zamzam abantu obujja bubalumira ebbali naye nga tinenga gwe tomanyi munnange kumbe obulamu bwolimu kikamu emirembe kiringa primo obujja kati bumuluma ate bumuluma naye twala eri obumulumira ki akagatto kawulira akagatto teyandikawulidde senga tebamumanyidde bahindu oba kaliro teyandiwulidde naye muntu waba kuyambye sirikamu nakuyambye olumu mwami tonazo osigala ng'omujjukira so sate kumala kivulu kiwedde ate mumuzzeko mumukomeredde byali byaki obufumbo baze mu bufumbo kati basirikeko basirize ku mumwazaabwe n'ebigoye ebitanyume nange nkizizeemu prima yakyogedde yetonze ebigabo ya prima nga yetonda kinaawe yetonda agamannyo ga sepulingi tasobola kwetonda sobola kuyalinga amannyo yagaba yalinga ogamba bino bigundi by'ekikomera kyawaggulu binotera ku kikomera ky'abagagga misiwaya oba yekiye misiwaya nnyo oluzungu not too much oluzungu si nnyo tolugenda mu nnyo tujja ttabuka sengenge oyo prima amannyo yagaba yalinga gonna kati ngaddako awo mbawulire nno gwasobodde okkiza ogenda omukolera sho omwami we ffe nze nabagamba ekitonde ekikazi mugume abasajja muwasa abakazi babeere waka mwe mugume mulina okukkiriza naffe tulina okuguma naffe twakkiriza mwe temutambula mwagala obuzibu bujje gwe tekewako ogambe buli mwatekewo essimu ajje mu password leka ndabe soko leke ndabe soko ogigire essimu yo obadde njaba bantu bajja kiraba ogera muri mu kamera password yaki mukatuliki password yaki temuli just ku buteekuba butya essimu oyinza okwekuba nedda mukwano nga yekuba etya kubanga oyinza okwekuba nze sibisiina buzibu tolina buzibu kati njegabe madamu agimanyi nze sina katabula kafumboko ate kalina wakatabukira agimanyi tasobola gimanya kati olinayo kali akenzibizi kawadde musima gombe kali akasimu akatini kata okooteekaawo enebeera mu nsawo eva kali ka mirimu tekyavuga nnyo ogambe esimu ebadde ate nze essimu bwe mbeera waka nziteekaawo kubanga odde zirimu password temuli kizibu ebyo bigambe bali ba amachi abakatandika kafumbo
nze ndi legend ndi legend mu kafumbo nze simu bwenzija waliyo akawala akato tewali password gy'osobola oteekamu kati nabivaako nekala gijjaamu simanyi waazijja naye gwe mukwano password y'essimu eyinza okujja kuubwoja essimu ogiraba abantu beegumeza nava kusimya omusajja naye ng'obwongo kwe buba okitegeera zinava kusimya omukazi naye ng'obwongo bukola ki ng'oyagala obuzibu bujja essimu evuge nga yo yevuga ogikwata nawe oyogera na muntu mulala nga si bana batukwana n'ogikwata nteeka ku simu halo anavudde da saa 3 Odagamba yogera ebyatuka obujja ule eddoboozi va mu kisenge yogera ebyatuka nokalaba obujja yogera ebyatuka naye nga gwolina muntu mulala nnyo na bizinensi ndala nnyo kati essimu nazo esonyiwa nze okuuma obufumbo obubeere bwa mirembe essimu ebeeremu paasiwaadi essimu talina kuvamu paasiwaadi tokola nsobi mukwama wange tokola nsobi mukyala ali eyo kubanga abasajja bamanya betufuna abamu oyo mwada simu ya kutambuza mmere kuwa mmere nateeko oba akateeko essimu erimu na speaker wekozakoza mbu oli wakabi nnyo oli mutuukirivu hani essimu emmere nga tebagireese tosobola kijjamu mister lwaki akuyise hani kumbe lugezigezi lw'abaana batuwa mmere oba kitegeera kyoyogedde nkijjukidde waliwo yakinkola omwana akuyita switi nga wallayi mukwano gwo akafumbo ne kafa koze nga okubirira ebbanga kafiira mukada Teddy nkutumiddeko oli otya mugamba ki Teddy yakasindika Teddy yakasindika oyo Teddy gola bayine effujjo Teddy yakasindika oganda ojjukiddeko Teddy yakuyita sweetheart emirimu nga tokyaleeta nga banna kabaka wabaddemu ate ogwakuwebaka nga no nonsense oba teri kulya mmere weekend nga n'essimu eriko Teddy gw'osagana ensi eno naye nga tuba twakayogera nagamba waayi tebakukuba migo nze mbuuza mirimu nkugambye ogwo wuuna buwunyi ng'oli mu nnyumba wuuna bibyo kwata essimu nga teriko nakukubidde gwe wuuna nakubiddeko dda nga tolina nga essimu eri ku mpewo tolina gw'okubira ogikutta okankanga ojja kuyo eddoboozi erinaava eyo gy'onaaba tomanyi ezo essimu zo zikwatirenga ebweru tiri mu kusaalawo oleka nze essimu zo zikwatirenga ebweru nze siina ganjiira lweje lw'amazzi abakazi mbatya ezo essimu zo zikwatirenga eri ebweru genda owunirenga eri ebweru genda fuluma ennyumba fe tulina bize naye nga mutuufu essimu eri ku mpewo tewali yakubye nomanya nti boba liri ku level ki ogenda osembeza level kwe lituuse n'ogamba wano wootuuse kati ntegeddewo katonda yakola ebboba tebalituma action zitandikirawo waawo mu nfu gwogamba nze ngambirawo omwana munzigulyo garagi nfulume nze munjagala munda anti ofuluma ozikubira ebweru wezina gwe ojja kudda mu awo ndowooza ogenda sulayo ate ayamba alina bukodyo ategeera butegeezi nti noogenda mumugwamu oba girlfriend we amukubidde olumu muli waka natandika amubejja wali wano akuyita amanya gakuza bulaidi gwe atudde awuliriza olumu basimu yampewo amubejja wali omubejja afumbira ngende nzikuta otebamugezesa essimu teriiko mpewo musiru tasobola okukubira mukazi oli namwanira munne maaso ava kusimu n'omugamba otodanga muzi okujasa oba akazivako muyafudde mbutaliiko akubye agenze nze nkubukira todanga muzi okunjasa mirago omusajja gandi gomanya ompitamusi ganda gwe okubidde kitegeko gizeeko kamulabe aliwa eno essimu yange nja kukulaga sijja kukulaga alimba abadde ali ku mpewo kati ayagala goofiringa embuno gw'oliko omugw'oliko kumbe wagwako kumbe wagwako dda naye abasajja mulirako gisi tebansaka mutonde ekisajja tebakivuganya fe tebasanyira ku bwongo naye obwongo bwemuli
obwongo tebazanya ku musajja tebaze bafira ko bavuma mumanyira ero tabavuma mumanyira kubanga mutugatta obwongo ne bukata longa wagize ndiko kuma agenda okuveri ari kusimu aje abayandi wabala kameka nyingira mu nyumba halo kwasinga go wakabi banemba cyara bona nsikulabanga ne kati nato otuke waka kata nato otuke bigere ngabina omumbeja mwali omumbeja wange jere ntekera mmere kumba ajijeko oli amujeko gwana mu nyumba yingira bigamba bigwana gwaliko antuse mambe kampe kamere omumbeja wange ali wano mulungi nnyo obulamu bwange bwonna kwe buli simuvuganyizibwako teba kugamba tebamwogerako oba kitegeera nokaba omumbeja salamu alaikum warahmatullah mpaka wadde opanira ndagera timunango ndiko kumbe magezi kusanyisa abasajja muyina amagezi era sasa omukazi ali agamba abasajja tubasinga otegera temusobola temubaze nja kukola gwa kubavuma mpaka kuwulira bubi nja kubavuma bamutunaze nja kubavuma mpaka wanta ku buwongo bwe mulina amagezi alikesi y'omukwano ate yankubulire olaba gwe kati n'ogamba ekyo amuleetera kiswiti bakita switi bomb switi bomb guno gunene tegujja na mukamwa agujja gukote mu ngalo mwako ombejja wabo oli bulungi tubonera mu nsi y'omukwano akwata gu switi akukuweereza n'olyoko ogamba n'ova ku mulamwa naye abadde onyiza bino nga tebikyaliwo obuzibu bujjajja ne chipusi oba n'enkoko oba wanyegula okusadde omumwe gutambule naye mukama yabawa nze mbagamba kimu senga nali musajja nasimanyi nasoka nange oba nsobola ofuukamu nasoka nange oba ngegende shiwola ofuka naye n'okyuka ofuka musajja kyabamba tusaasire nasoka nengamba balina omuze okugamba senga nali musajja oba senga siita ku buli mukazi oyo ndabikira bulungi nasoka nengamba bano wange bba wange kati kyempulidde nga ndi mukazi mutufu olwo omukazi akuyitako naye nokola woti naye nga oli mukazi naye notunabega kati saasire omusajjawo waayiteeyo mbagamba mbakwate bulungi tombuulira ate seega akoge ku kigambo ekyo ggwe bakwate bulungi tombuulira ng'ebyo nze bibozibozi byo bw'oba bakwate bulungi mumulina bulungi kutolaba byayitamu temulina bulungi tulinya akaze ka mutoolo mumulina bulungi tulinya akaze ka mutoolo tunulira byayitamu tulinya ka Vanessa mumulina bulungi mmwe mulina bulungi abakazi ayita mu miliyoni z'abakazi kuba kibakatako okudde wange atunulira amabina gali bweka ekimulaete waka kuba yakuteekawo gwe alina agamugalinga buno wali ogezeko wali olabako ennyumba z'omu byalo ze bakubako obugundi obudongo embulala ziriwo tubukaluba bulinga kikabeera kulinga akasibe kalinga omugugu kati olaba abasajja matonazi mukama yabakola bubi kati gwolaba olina kati buuza oyina abakazi babiri mu bulamu buli musajja kale nga tuvudde ku bakazi bana basatu babiri mukwana bangi oyina abakazi aba mu nsi eno oyina omukazi alina okukuma enju nga ye mu nyumba oyo mu mbejja oyina wawano oyina atambulira ku mutima oyo gwejjalaga naye mu kkubo owawano n'omwita bwe kimu noyemalayo kati otuuka osanga omumbejja ow'omunju okubusiru bwaliko neyeefunugula kuba muyisa omuti naye nga ye wakuma bintu wakuma property n'avuma n'aleekaana siva wano kumbe olina kukuma bintu siva wano olina kukuma baana okitegeera oyeffe abasajja mubaagale nnyo onnumya mutwe mubaagale nnyo mulina okutwagala ennyo kubanga mukimanyi bwe obwongo bwe mulina bwesira obwongo bwe mulina mukama yababumba banne Katonda yaba abasajja amagezi n'olwekyo otawe munasobola okugamba nno halo nsanga wano takola transport alina okuwa waaki
Takwadde ki? Nenagamba halo. Nsanga ko nawe ntuddeko. Owulya tomulabangako, tommeetingangako, okusosola okumulaba n'ogera mu kifo. No meeting. Kati nagamba wate ngenda meeting nga baki kitategere kuba okitegeera. Nenga wallahi simu mujja kubidde ogenze mu meeting. N'omusange yakumalidde obudde talina manyi kwogera. Oba okitegeera. Yemalayo mozi nena agagalo. Ajja agalaga akosa. Sajja mmwe. Ze mwata amaggwe tombulira. Ono kira atayizo kuza tugambaye kubanga badde no ate maaso gonna galiye. Ndowooza tuyinza obutasuka wano kubanga ebintu bingi tubyogedde. Yagala nga tuva wano. Akasembayo. Kyo kituufu. Obusungu olina bungi ku basajja oba obavuma n'ate era obatenda amagezi amangi ge balina. Baba galina. Kikibayisa abasajja baba galina. Kiva bagamba nti father is the head of the family, si mother. Ako singa abakazi bonna bakategeera. Tukategeera nene mutujjako ne tuwavuma sakiti kalamba speed million. Nyina ko kalakata twandifulo. Wefuulira mu kitinga mbazi. Gamanya gange. Shiwolofu. Nenkubulye nagamba akantu ako nti senga setubavuma. Ojoka nagamba tolosajja goso agamba nti alo baby tewali mmere atakiwulira. Nawulya kumannyo ko sinde kasente ze mmere. Tetulye. Hey. Tetulye. Tasobola kuwulya nti tetunnalya akaba ka bulungi. Kati ng'ovaavaako dda wafuuka kimenke. Kumannyo ko tetuwulye tunalya tulye ki? Ekyo abadduka speed kuziteekako nembuno mukama wange. Mukama wange akasente k'abaana ng'enjala bayiseemu. Kadindako kati ni mukwano mpamwe dakika 4 kuba engejja yogadde mujagenda okuddamu. Lindamu kati ni mukwano mpamwe dakika 2. Kubanga ogaye mukama wange abaana tebalye. Uya reply. Lindamu kati ni mukwano mpamwe dakika mmeka. Nejita MC zamu Shiwolofu yefuule. Halo? Zino sawa mmeka? Eye bala mmeka joina ku mukono. Tetulye. Ajja kuddamu agambe zizino. Funo wa boda tulye nawe. Enjoka jokola ki? The way you act, the way you get. Anti Joli anafe funo wa boda ja tuchime tulye. The way you act, kyogenda ofuna. Kuno soko na bufumbo. Bye bintu ebiri mu nsi. Bye bintu ebiri mu nsi. Mulekera okweyisa ko boggolako. Uli agama boom back boggolako. Ofune kyoyagala. Mute muli bantu. Matunzike ng'ogamba abakyala bafumbo bave ku bwenzi. Taso abuva ngavako bwache badde ngobadde. Tuna kono na program. Olaga ko na program namba. Mponzika ngamba wofune sanyu wolaga. MC mponzika ngamba gwofune sanyu atera otoso akuva ku bwenzi kubanga obwenzi musajja mufumbera yakwana. Oli mukazi mufumbo. Kitegeezo bula musanga tebutambula bunyi sanga tebiriwe ebyo. Kati fasanga twaddawo ye abakazi abala senga balaga waye musenga muddawo. Obo nfuna ense tambula wetu that is life tulina okwesanga obulamu ne bukola ki ne butambula leko omwana akuita ku sugar okitegeera leko omwana akuita ku ki abantu bekuniza ne lafu trava uvingu media kubyogera kuva live ku kamera kubyogera neje biri mu nsi sibulo mulago wa Tonazi Media mbasibula ka Tonazi Media nti nze MC Zamzam nkuba atenga wenkola ki wenzigumiza agenda subscribing sharinga owulira tuwe mitima kona mwe mitima tuvume owulira fe tuvume ngaiza senior mkutambuza Katogoro Samiru Development Group na Sereganda kuntiko Tonazi Media kuntiko mwe baraba Tonazi Media kuchi